amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Muli mutya bannayuganda? Yenze Jjumba, Lubowa, Aligaweesa, Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Muli mutya eyo? Mwebala okuweereza, mwebala emirimu. Abasebo ne banyabo nze mbeera ku social media kuno nentunuulira ebiri ku mitimbagano n'okuseka n'enseka. Neŋŋamba oba abantu ensi yaffe eragawa. Ensi yaffe yatambulira ku buwangwa na nnono. Ffe nga bannayuganda tutambulira ku buwangwa na nnono. Mwalabye pulezidenti wa Korea abalala bateroga nti ekivubuka ekyo kyavuddeyo ne kiga nti abantu ekisudde ensi ya Afrika kwe kuva ku buwangwa bwaffe. Mmwe ne mulowooza nti buli muntu wova ku buwangwa bwo osobola okukola kyokola ne kitereera. Tekisoboka. Basebo ne banyabo tudde ku buwangwa bwaffe, tudde ku buwangwa n'ennono. Abantu bavuddeyo bangi nga bategeeza kubanga kyalabikirawa. Nakeera n'entoola school fees, n'entwala omwana wange kusomera asome. N'osoma senior 1, senior 2, senior 3, senior 4, senior 5. Naye abaana mu senior 2 bw'ogibuuka n'ogera mu senior 3 okutuuka mu senior 4, abaana ba senior 3 ne senior 2, senior 4, emyaka egyo mizibu nnyo. Oba tunagiyita adolescence oba tugiyite tutya, mizibu nnyo. Kakati bw'omala okubuukawo awo n'ogenda mu senior 5, senior 6, ate olwo oba omaze okufuuka omuntu mukulu. Kubanga wano mu ggwanga lyaffe Uganda academically omuntu amaze senior 6 obeera equivalent okugenda ku bwa pulezidenti wa Uganda, okugenda ku bwa minisita, okugenda ku member of parliament. Kitegeeza nti oba machuwa ng'osobola okwesimbawo okulembera abantu. Bw'ayagala okukyusa eggwanga lino n'okubaako ebintu byonna kwegamba okukyusa mu mbeera bya bulimi mu ki, kuba njagamba okukyusa eggwanga lino olowooze birala. Naye bw'ayagala okukyusa eggwanga lino ligende ku mutendera gw'abantu abayivu, obviously oteeka okuba ng'omaze senior 6. Kakati abaana abayizi njagala kubategeeza, aba primary n'aba secondary, covid yatuttira abaana. Covid bwe yayonoona abaana emyaka 2 gye mwamala nga temusoma. Kati osanga muwala wange n'abawanuka owa P6 ogenda kumusanga ng'ayenkanankana omuwala owa senior 2 kubanga yamisinga emyaka emeka 2. Ogenda kusanga omuwala owa senior 3 nga yamisinga emyaka 2 kati nga yali badde mu senior 5. Basebo ne banyabo kati abaana bakulu mu P7, abaana bali mu P7 be baali badde aba senior 2 oba senior 3. Kakati basebo ne banyabo ekitundu eky'okuddaawo nabadde wano bannayuganda n'endaba abayizi nga bayimiridde abaana bawala. Sijja kwogera ku masomero gye basomera ne baga nti ffe tukomawo awaka, naye abasajja mwenywezi, mmwe bamaama abafumbirwa musibe empale muzifungize n'eggomesi n'ebiteeteeyi, ffe tulumba kati ng'abayizi mugenda kulaba kye tugenda obakolera bazadde babbammwe. Timutya bataata bammwe, mmwe timukimanyi nti ffe bataata bammwe ababazaala tokyatya kwepima mu musajja afaanana bw'atyo, mu mukazi afaanana bw'atyo. Baana mmwe mwagala babaloge babasaanyeewo ofuuke ekiwuduudu. Ekirala ogenda osanga omusajja alwanye entalo, nkazi weetegereze essimu yeeyo. Omusajja alwanye entalo zalwanye agenda kumalira ku ggwe, agenda kufuna obuzibu ku ggwe wennyini. Ogenda kusanga yalwala enziku, ekyo kimu. Ogenda kusanga ayina UTI, ekyo kyakubiri. Ogenda kusanga ayina siriimu, ekyo kyakusatu. Sinakindi omusange ayina n'Ebola nga yavudde eri mu kirombe gye basiba golodi. Kasanda mugwe weepikira basajja ogenda omusanga ayina Ebola ofiire mu myaka emito. Abantu bakyali balwadde. Ate njagala nkubuulire nti ebirwadde bingi ebikyasobola okukwata abantu. Okimanyi nti ne hepatitis B bamusiiga. Ojja kufuna omusajja ng'amulina oba omukazi ng'amulina ofuna hepatitis. Kati kyenjagala okubategeeza basebo ne banyabo bakadde bange, abaana baffe, abaana bange, bazzukulu bange, kuba nze mundaba mu kirevu mulimu ebibi. Basebo ne banyabo ndi musajja mukulu.
njagala okubategeeza bazzukulu bange abaana bange timukola kintu kifaanana bwe kityo, timukola mbeera efaanana bwetyo. Okuddayo okulowooza ogenda mu bivvulu, okulowooza okwepikira abasajja, okulowooza si kituufu. Omwana omuyizi ne bw'aba wa myaka 19 20 aba muyizi, ne bw'oba ku yunivasite oba muyizi. Okusoma ne laavu tibabigatta, tibabiteeka mu kitundu kyekimu. Mbasuubiza laavu mugirinde, mugifune nga mukuze. Ekirala mugenda kufunamu embuto. Abaana b'obuwala mwe munaafuna embuto mugenda kufuna ekirwadde kye bayita ferestra. Muzadde temuneetuuka. Kakati mugende mufune ebiwundu ku nabaana muyulike. Sinakindi n'okufiirayo koleki ofiireyo oba oyabike akawago. Osanga bano abakazi nga batudde bambadde pampa, bambadde empale zino ez'ebiveera, banaye ng'omusulo gubayitamu. Yatandika okwegaddanga nga muto n'azaala nga muto. Kakati osanga afunye ekizibu. Bassebo ne bannyabo, omuntu yenna azadde ng'amaze okwetuuka abeerera ddala. Eggwanga lyaffe erya Uganda ligamba nti omuntu okufumbirwa nga talina kyakola abeera abava emyaka 18 ng'ali waggulu waagyo. Kakati mmwe abaana baffe lwaki mulowooza ensonga efaanana bwetyo? Kakati njagala kuddako, maze okubalaga ebizibu ebiriwo, njagala kuddako bamaama. Bagamba prevention better than cure. Gw'atategedde okugema kusinga okuwonya. Ate ne bongerako nti charity begins at home. Buli kimu kitandikira waka. Empisa zonna zitandikira waka. Omuganda n'akugamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Kati omwana bw'apulizentinga bw'atyo ku ssomero tutegeererawo kiki ekiri awaka. Tutegeererawo nti mwe abazadde amaduuka g'abatwala. Tutegeererawo nti mwe abazadde ennimiro z'abatwala. Tutegeererawo nti mwe abazadde bizinesi z'abatwala. Sinakindi mwepangisa, kubanga bwe muba mwetunda muggwawo, naye bwe mwepangisa ndowooza mwepangisako bwepangisa ne muddayo. Kakati kitegeeza nti gwe naawe maama eka weepangisa. Omanyi mu kwepangisa kuno mwe mulowooza bagenze wali ewaffe Mukono bali awo ku ekereziya yaffe ya St. Paul we babeera ku layini okwo nga beepangisa. Kakati ate eri e Kampala babeera eyo ku City Square, simanyi ate awo wansi simanyi ku ki, bwe batyo bagenda babeera awo bwe batyo. Kakati mwabe kitegeeza nti gw'olowooza mbu abo be beepangisa. No, naawe maama osobola okuba nga weepangisa kuwa ennimiro, omupakasi alima mu kibanja. Omusajja yagenda Sudaani osobola okuba nga weepangisa kuwa boda boda. Naawe maama osobola okuba nga weepangisa kuwa amasannyalaze akola awaka. Kati bambi olowooza mbu muwala wono takulaba, naye abaana balaba ng'abaami beesogga ekisenge kya taata waabwe. Kati abaana bagenda ku ssomero nga bakuyinamu ekiruyi nga bagandina nti maama agamba bino birungi naffe katumusasule. Omanye abakazi muyitiridde ekitundu eky'obwenzi, ekitundu ekyo ekyokwepangisa nti ono kaakole enviiri ono kaleeta ebigere. Ekirala mwayawukana ne bataata b'abaana, muli mu buzigo mwekka. Mu buzigo mwe mulimu mu kitundu kino ekyobwannakyombekedde. Ogamba mwana wange soma, abasajja ojja basanga bakulu bambi weerabidde nti obayingiza kulaba, ate naye yazadde omukono emabega. Bambi kati mukazi munno bagamba nti buno obukya buziba bwenkanyankanya omwana ne nnyina. Kakati bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza mwe abazadde abakazi abalina abaana baffe ab'obuwala, puliizi abaana ab'obuwala. Omwana wano mu Buganda omuwala kasitazza omukono emabega taddamu kusula mu nju ya kitaawe. Era bazimba ennyumba oba ekisenge kiri ekirala ekiba kiri ebbali w'ennyumba eno tuyinawo ze bayita boys quarter, ezo z'abalenzi. Kati waliwo ne girls quarters, ezo z'abaana bawala. Olaba omwana omuwala bw'aba amaze okuzza omukono emabega tebamukkiriza kusula mu nju na nnyina. Kakati ate mmwe mumaze okunyumya akaboozi ng'abaana babawulira, kati nabo bava ku ssomero beetendese bulungi ebyo bye baawulira awaka, kati bali mu kwepikira nsi. Ensi yaffe eragawa. Lwaki tituddayo ku buwangwa bwaffe? Bassebo ne bannyabo, lwaki tituddayo ku buwangwa bwaffe? Senga kulannama mudde mutuule mubuulirire abaana. Basenga b'enzija bannyinaffe muddeyo, kubanga omwami tasobola kubuulirira mwana we wa buwala.
anamugamba ki nti mama tonagenda wa Nakakande bwatyo bw'anamugamba anamugamba nti nawe osuulangayo 10 ku ttale. Kakati bamaama mwayawukana mu basajja ewaka. Bamaama please mutuyambe okulabirira abaana baffe ab'obuwala. Tuzaala omwana omuwala kufumbirwa ne tuzaala omwana omulenzi kuwasa naye nga tumutegese buki bulungi. Ekirala abakungu b'amasomero bannannyini masomero essomero bizinesi essomero mulimu tukuleetera ssente. Kakati oyo bwe banaamuwasa weetegese okufuna school fees we ettaamu ejja bw'anaafuna olubuto. Nambaana muteekemu bametroni ate bametroni abo basasulibwe babuulire abaana baffe babalage n'akabi akakola ki akabirimu. Ekirala aba TV aba rediyo abaana bawummudde mukyuse ku nnyimba ze mukuba akasepiki mukawujja nnyo mpujja kasepiki kange towujja nnyo kubanga olaba omwana mulenzi wano yayimba oluyimba ne lutuuka n'omukaabya amaziga bamuga nti vaayo presentinge mu nnyimba z'oyimbidde eggwanga luyimba ki olukulu lw'oyinza okuteekawo nga teluswaza abaana baffe. Abayimbi muyimbe ennyimba ezo zitongerako ettaffaali ku kuzimba eggwanga lyaffe. Emiti emito bagamba nti gye gigumiza ekibira. Nedda, emiti emito kyekibira kubanga emikulu giba givuddewo. Kati golowooza nti wano wamiza oluvi luno olweru osuubira nti nowagenda kuddawo wamerewo oluddugavu. Kitegeeza nti ogenda kuddamu kulaba nvi njeru mu mutwe guno nga gwonna gweruse. Bassebo ne bannyabo enviiri enzirugavu zezikolera enjeru. Kakati emiti emito kyekibira. Emikulu kiba tekikyali kibira, kiba tekikyasakana nkuba. Kale nno bassebo ne bannyabo abaana baffe ye generation eddako. Olwaleero nziza okukola program nga terimu nti eddagala lino liwonya ekikubuuko simanyi lino ligaba omukisa simanyi lino likola bwe riti. Nze mwenna mukimanyi nti ndi musawo wa kinnansi era mukimanyi nti ndi musamize naye omulimu gwange kuteekako ttaffaali ku Uganda nange nkole sekita yange. Mukimanyi bulungi nti Ssabakabona wanzikiriza ya buwangwa na nnono era watudde atudde mu masabo. Naye ebigambo ebinvaamu si bya ssabo. Nze sikola puroguramu zino nti mumpe ssente naye nkola puroguramu zino okuleka omukululo okubuulirira eggwanga lyaffe kubanga ebika byonna mwayawukana nabyo. Kale no bassebo ne bannyabo abasomesa nsaba muteekewo lecture ezisomesa abaana ab'obuwala. Tuyina abaana ab'obulenzi nga bw'owulira ab'obuwala bwe beepikira abasajja basuga mami. Kakati ate basuga ddadi ate ab'obulenzi bali mu kwepikira basuga ddadi. Nawulidde omwana omulenzi omu nga nkubira essimu njagala ekikazi nga kikulukulu kirina ssente zaakyo naye nga wa myaka 24 anoonya mukazi alina ssente. Ogenda mukwatawa mu nkanyanya ezo ssebo, ogenda mukwatawa funa sayizi yo. Kakati nammwe abaana ab'obulenzi mwetaaga ebitabo, mwetaaga ebindaazi, mwetaaga enkoko eziri ku kkubo, mwagala ogenda mu kilabu emukono mu Kampala, mwetaaga okuvuga amamotoka. Kakati munoonya basuga mami abeekoledde abalina ke beekoleddewo oganze nkyalimu omusaayi kankwepikire onondaba bakukutudde. Togenda kuzaala ogenda kufa mu nsi nga tolesseemu mwana. Bagenda kusiiga ebirwadde kubanga ab'obulenzi bano tibeemulisa tibeerabisa nga bano bawala naye ng'ate nabo baliddeedire nnyo. Abaana ab'obulenzi owummudde bw'obanga gwokolera ku muzadde ng'omuyambako school fees, oweereza ku kizimbe, osena amazzi, otunda mu dduuka lya maama, oyina omulimu gw'okola, kola ofune pocket money goddayo nayo ku ssomero weegulire kajiini akalabika obulungi, mwambale zino essaati eziriko ebivaavava ezirina ebifaananyi mu mugongo nga muzeegulidde. Mukole. Obudde buno twabadde tulina okuwummuza abaana Desemba naye mutegeere nti eggwanga lirimu Ebola. Mubeere awaka, mutuule awaka bassebo ne bannyabo. Eggwanga lirimu Ebola kubanga gwe weebuuze ettaamu etambula mpaka Desemba lwaki bagisaze netuuka mwezi gwa 11. Omanyi bwe njogera ku baana ntabuka n'okulwala ndwala kuba ndi musajja muzadde. Ssabakabona twogedde social media tekoze nnyo na internet eno. Towulidde bwe njogera ku TV
nenjogera ku radio, nenjogera ku bayimbi, nenjogera ku social media. Social media nayo ekoze ekintu kinene nnyo. Naye nno kaakati olaba omwana wa senior 4 teeka alina okuba n'essimu, teeka bagimusaba ne ku ssomero. Kaakati waliyo n'abasaba aba P7 nga waliwo course oba lecture oba omusomo gye bateeka ku masimu. Naye eza iPad ze mugulira abaana, omwana ate kwayita okwonooneka. Nze ŋŋamba abazadde oba mutule n'abaana bammwe mubabuulire kiki ekiyinza okuddako, kubanga bagamba nti embulirire tefa yonna. Nze ekindeese wano kyogamba nti mwe abayizi puroguramu eno temugenda giraba era ngikoze lwa nsonga nkimanyi nti mubeera ku social media timuzivaako. Kaakati nsaba embulirire tefa yonna. Mbadde nsaba nga bwe mbabuuliridde nammwe abazadde muterekaawo ettaffaali. Obadde okeera nnyo 12 n'ogenda. Nkwegayiridde essaawa 2 zisaleko emu ogiwa abaana bo gwe taata obabuulirire sekitayo. Naawe maama obadde okeera 11 emu gisaleko ogende essaawa emu obuulirire abaana bawo obudde obwo. Mubadde mukomawo ku mirimu essaawa 4-3 ez'ekiro. Nsabye mukomewo obudde nga bukyali mubuulirire abaana bammwe. Social media mukyuse bye muteekako, mukyuse kubanga nze ndaba waliwo omuyimbi bamuyita Amooti, muzanyi wa katemba, ayimba obuyimba nti ffe tuli embaate tozimanyi okubala. Waliwo n'omukyala bamuyita Eseze omuto azze akola puroguramu ku UBC. Kaakati oyo Amooti tomulaba nti muzanyi wa katemba, si ye yazanya akama kacyogamu, naye ku bivulu by'abaana zonna festivals ze bategeka bamuyita n'abeerayo n'ayimba ennyimba nga zikwatagana n'abaana. Naye ani asinga Amooti wano kwogera ebyobusiru? Naye era bwe yatuuka ku puroguramu z'abaana era yakolera ddala ekyo ekijja mu baana. Kati nammwe nsaba aba TV ne social media situgaana muyinayo bye muteeka ku mikutu. Naye kati mu budde buno myezi bagenda kuwummula myezi 2 fuulu. Mu budde buno muteekeko puroguramu eziyamba abaana. Wadde kisobola okufaamu oba audience n'ekyuka, naye muteekeko puroguramu eziyamba abaana kubanga lino eggwanga lyaffe. Kati nze okuvaayo nkole puroguramu bweti golooza kale kati naalyagadde kufunaki, naye ndi mu kuzimba ggwanga lyaffe. Kakati nammwe TV musobola okukikola kubanga abo be bakozi be mugenda okukozesa, be baana be mugenda okubeera nabo. Nammwe musobola okukikola. Buli muntu akwate sekita ye tulabe nga tuyiya amagezi nga bwe gayina okubeera. Kale n'abazadde mbeegayiridde basebo ne banyabo, abazadde abali ku kyalo, aba LC, abalina amaka ag'ebikomera, tuyina n'ennimiro mu kyalo. Mu COVID emmere twagijjanga mu kyalo. Temumanyi kiyinza kuddako mu ggwanga lyaffe. Kakati nsaba mugende mu kyalo, abaana mubatwale mu kyalo bayige n'okulima, bayige ebyemikono. Mwe abazadde abalina amaduuka, abalina kampani, abalina emirimu gye mukola, kakati musitule abaana bammwe ate mubatwale mubayigiriza ebyobusuubuzi. Abo abakuzeemu omwana asobola okukusikira nga nejjojja ssente zimuweerera akola ki? Amanyiyo. Mwe bamakanika abaana abalenzi mubatwale mu galagi. Mwe abasiizi ba langi abaana mubatwale basiige ku mayumba langi mubayigirize. Muleke kuyigiriza banneiba. Mwe abazimbi mutambule n'abaana bammwe babaweereze bbuluuka. Kaakati nze nina mukoddomi wange, mwana wa mukoddomi wange Kaave, mwana ayita Sengakula Namasenga, ali wali mu stone roofing ewankooyo oyo. Kaakati ayiga kuzimba kubanga ali kisubi. Mutwale abaana ewankooyo oyo abayigiriza okuzimba owa stone roofing. Tofaayo nti oba alina ebbaluwa oba talina, naye gwe mugambe abasikawutu babeerawo mu kuyiiya. Omwami oyo nkooyo oyo ayiiya, mwogeddeko. Nkooyo oyo musajja muyiiya. Mukwate abaana mugende, alina ekizimbe kyali mu kuzimba ku Bulanga awo, omulaba ate nkooyo oyo oluusi tasaba na ssente. Omwana ajja genda okuvaawo emyezi 2 ng'amanyi bwe batereezaako ettaffaali. Bayige emirimu egy'omu mutwe. Soogera ku nkooyo oyo wekka, naye naawe nkooyo oyo w'e Masaka, naawe nkooyo oyo w'e Mukono, naawe nkooyo oyo w'e Bugerere, naawe nkooyo oyo w'e Jjinja. Njogedde ku nkooyo oyo kuba gwe nkola ki? Gwe mmanyi owa stone roofing. Kakati naawe kola bw'otyo. Otwale omwana asome. Ndaba abaana abawala bali ku mategula okwo nga booza amategula. Waliwo abakyala
bali mu kiyembaawo abatunga gomesi batunga amasuuti kati bwolaba omwana ng'ali mu ludizayina mutwale ku kyalaani kale waakiri ekyalaani ekyo omuvuga n'omuteekawo gwagenda mu kibuga ate bw'oba oddeeka n'odda naye omwana mu myezi ebiri gino afuneko omulimu ogw'omutwe kubanga bwe tunaga nti mubatwale basome kompyuta olwedde kompyuta bazibasomesa ku masomero kale nno bassebo ne bannyabo nze ndaba nti n'okutuuma abaana era nze nagula ettaka lyange eyo Nakaseke ziriika nga 4 Nakaseke eyo kakati kye ngenda okukola abaana oluwummula bonna mu nnimiro kulima nabadde ne kabona ndugwa neggulo naŋŋamba taata ketuyina ettaka eryo tituddamu kugula mmere kakati abaana oluwummula mwenna mu nnimiro waliwo ettaka eyo ebusunju Essekanyonyi mwenna oluwummula mu biyumba bya nkoko kulunda ate musobole okuyiga ebirala nze saaso mu bulangira bw'omunaku kwekolera saasobola kusoma naye mu butasoma ate nsobola okubeerawo kubanga mmanyi okwekolera sijja kutunuulira ssabo nti kaŋŋende endagule kubanga abantu abajja mu ssabo muba balwadde muba n'obulumi teri mulwadde abana ssente muba mwasiraana mwagala bakokoola mwagala basumulula kati nkukolako nga nina obudde nga nze nange maze okukola emirimu gyange ng'omuntu era nze engalo zino zemulaba nze nnima bassebo ne bannyabo nze nnima mbeera mu biraalo bya nte kubanga buli wookola omanya ekyokukola ekyo kitegeeza omuzadde kakati gwe tolaba nze kankubuulire olwaleero bw'ogenda okunoonya amawulire ng'onoonyeza kuweeraga ow'emyaka 4 oba 45 takyasobola kukola bintu byokola takyasobola kubanga lwaki takyasobola kukola byokola nti kompyuta intaneti enziruka gyeddukamu social media takyasobola kukola YouTube eyo nga bwokolaki kati gwoli wa myaka 24-23 kakati mu myaka egyo gwe tonnazaala naye singa obadde n'akaanako era kajja kkula nga kamanyi bwe bakwata YouTube kajja kkula nga kamanyi bwe abazadde okukuuma emirimu abazungu baatusinga nti baayigiriza abaana baabwe emirimu gyabwe gye bakola twalina ekizibu mu kibuga Kampala njagala kukibategeeza ebizimbe twabisasuliranga mu ssente za wano bwe twatuuka okukyusa ebizimbe nga tubisasulira mu ddoola lenti ne zirinnya nnyo ne zidda waggulu abagagga kye baakola jjukira baayinanga maasoni zaabwe eka baayinanga ebikomera byabwe balina amayumba gaabwe ewaka kati abagagga kye baakola nga tebakyapangisa sitoowa bw'atikkula konteyina ebyuma byonna engoye zonna endiboota zonna azitikkulira ntebe makaage oba esseguku oba ebusaabala oba ebusega maka g'omugagga oba emukono kati gwajja okusuubula oba omumanyi aga nti wano tuyinawo sampo naye emaali eri mu sitoowa nga bakuvuga bakutwala mu sitoowa waka sente za sitoowa ne bazisevinga kati osanga abagagga bonna nange sitoowa z'ebintu byange ziri waka kitegeeza nti bwe bayongeza omusaala ne bagaye ekisobo kikyusa amaaso naki n'envubo abazungu baatusinga nti bw'aba mukulu akwata omwana we n'amuyigiriza ekyo kyennyini kyakola singa alaba ng'akifiitingamu bw'alaba nga takifiitingamu ng'afiitingamu kyamukwano gwe yamugamba nyambira ku mwana ono omwana agenda okuweereza emyaka 16 nga bamuwa ne diguri ng'alina ne professono bwe kuba kukola mmotoka ng'akola mmotoka kati mulekeraawo okusoma ebitabayamba di programu ebiri kalikulamu ya wano kwegamba kalikulamu ya wano ekulaga butereevu nti yategekebwa muzungu okusaanyaawo eggwanga lyaffe osanga omusajja owa diguri nga ne kompyuta gine nga tegudde olubega anoonya mulimu tasobola kwetandikirawo okukuba bigoma tasobola naye akuwoleza nina diguri ku mutwe nembuuza kati diguri ekuyamba eki nakakati omanyi diguri njirina naye engeri gyendi munnamateeka nga nina diguri kuwayo MC ebanyimye kansooke masitaringemu mu mateeka gano nadde ate n'atunda ekibanja n'asoma masters nga talina kirala kyasobola kukola kwero DC wali osanga abayizi mutwalo abaagala ekifo kyokka nga baagalako abayizi 10,000
olituuka ddi ennamba erituuka ddi ofune certificate eva kwero disi okola amateeka bassebo ne banyabo njagala kubategeeza sibalumbye bulumbi naye kola amateeka ng'olina n'akalima akalala kewekwasaako ak'okulunda temukwata ku ttaka wano ntudde ku ttaka gye muyita mutambulira ku ttaka ennyonyi bwegwegwa ku ttaka buli kintu kyonna kiva ku ttaka timukwata ku ttaka temuddamu kutunda mataka gammwe mugakozese mu butono bwago ate gwe alina akatono mu kibuga tunda ogenda ogule nakasongola olime n'okulima abantu abali mu kibuga n'emmere gye balya tekyasobola kubamalawo baddawe nja kuva ku mulamwa naye bwe ŋŋenda okwogera ku ggwanga Uganda ebintu bingi bye tuluzinga ng'abazadde tulemeddwa okutegeka abaana baffe wabula ne tutegekera abalala kyova olaba nti abaana b'abagagga omugagga olufa bonna baavuwala bwe bamala okwavuwala abaana b'abaavu bano be bategese nga bava awaka ate be badda mu maali eyo kubanga abamwe mubakuziza ng'abangala obulani mwe badirekita b'amasomero olwo ekiba kiseera kya kuwummula omwana wo mutwale oba asoma obusomesa kubanga olina essomero lwaki oyagala olireetamu omukozi omwana wo mutwale mwabasawo abazungu omwana wo muyigiriza okuva ewaka ng'anyiga ebiwundu akuba empisaawo omulagiridde akyagenda okusoma obusawo ng'alinamuku experience ka kitaawe naye sebo osanga abazadde tayagala na kiriniki giraga wakati gyakola mwe timujjana ku mulimu gwange kakati byokola oba toyagala babiyige gw'omulimu okola gwaki gw'otayagala nze ondaba nze ndi musawo wa kinnansi mu professional yange naye teriyo kyenjagala nga mulimu gwa busawo bwa kinnansi mpulira nga ngwagala bwe njogera ku lubaalo muzimu omusamba n'ejjembe n'olulimi luwoomerera kati nkola kyenjagala nze omulwadde okujja mu maaso gange nti jjajja nsaba kunzijanjaba ne mujjanjaba n'akomawo naga nti jjajja nawonye kati ntambula bulungi ekyabadde kinnuma mu nseke n'omwana namuzadde nkuba ne mu ngalo nenga nti Katonda yeebale kati nkola akalimo kange nga nkaagala nga bw'olaba bw'oli ku TV bw'oli ku YouTube eno osindika na kano kantememu kano n'osindika kano kubanga omulimu gw'ogwagala ye professional yo ekamera eyo gy'oweeka nekutuusa Dubai nekutuusa mu America nga kamera yo gy'okutte oli munnamawulire ali professional abantu muyiga okwagala emirimu gyammwe nze tolaba emirimu gyonna gye nnina teriiyo kintu kyenjagala nga busawo bwa kinnansi ebirala byonna binzigyeko bitwale naye kasitondekera omutwe guno ne bwonsuula aluwa mu kibira nvaayo era olusanga ow'ettalo nga muga nti eryo ndivumuleebu kwentandikira nga mpakawo nga ne mwogo nga nfuna ezinkomyawo e Kampala kale tozanyisanga mulimu ogwo naye osanga omusawo w'ekinnansi mwe nze nabaloga ani abaleese wano nze nabaloga nze nabalowaza kyokka osanze musawo wa kinnansi professional yo ogyogerera mutulaawo wajjajja nja kubalaba kamale kola bwe nti wa Katonda yakuwa kye yakuwa kyagale kikozese ate okyagazise n'abantu abalala bassebo ne banyabo nze omulimu gwange ngwagala bassebo ne banyabo njagala okwongera okubategeeza nti kifaanagana nekyensembyeyo okwogera nti bw'oba wakeera n'ofumbirwa n'ozaala abaana lwaki toyagala mukazi wo kubanga gwe bwontunuulira ne ssenga kulannama abamu batugeraageranya nti eyo yekapa esinga okwagalana mu Uganda bwenkyogera abalanga bagamba baawukana ddi banaye omufumbo baako byogumira ogumiikiriza oteeka okuba ng'oyagala mukazi wo kati nze tondaba olunaku olw'Esande luba lunaku lwa mukyala wange si lwa baana bange abaana nyinza okuba nabo nga sirina mukyala kati njagala ennyo bisaso nga saagala ssenga kulannama kati nze nsooka kwagala mukyala wange naawe omukyala sooka oyagale mwami wo buno obuzibu bwonna obuyitayitamu ababeera ababiri ezenkanankana n'ebisikiti zaaka wano mu Africa mulimu ekitundu ky'abasajja nti bafuga abakyala mu butonde bwaffe mwekiri wabula tugenda tukikendeeza olw'okuba ensi eno efuuse global village nga tukoppako ne ku mawanga amaki amalala naye mukimanyi butereevu nti without culture there is no development kakati ngeri gye tuli mu lukalcha luli n'oboggolamu awo n'ozimbamu naye bw'oboggolamu ddayo mangu ga nti Ssabakabona yatugamba omukazi mukulu muno omukyala maama w'abaana bo tosobola kutondawo kikakyo nga tolina
mukyala omukyala yennyaffe Uganda yennakazadde yatuddemu obwakatonda omukyala ekitiibwa kye kimuwe kakati naawe omukyala omwami wo muwe ekitiibwa ekitundu eky'obwenzi kino kibi obwenzi buno bubi kubanga bona oyagala akaana akato kati gwogenda kakwatawa gwe towulira manyigo towulira ng'oyagadde muwalawo kubanga waliyo abavubuka bano nga bakava ku ssomero bakava ku yunivasite kale gamba nti abo kale naye osanga agasajja agayina envi nga nze nga gakulu gasugadde ati gatadde wano obwana obuto mu motoka simmwe muguze zino mpenkoni hali ya kawundu mutaddemu abaana b'abannammwe naawe lowooza ku muzadde lowooza kuwuwo yanoba ne mukazi wo bw'osanga nga musajja amukwatidde awo bw'atyo nze omusajja gwe ndikwatira ku mwana wange tujja kufaafagana kale no bamaama nze nsaba bamaama mukadde kano abaana bakomyewo ku ssomero mugondere abaami mubadde mulya kiro za muceere 2 awaka oba emu kati zigenda kuba 3 mubadde mulya kiro ya kawunga emu kati zigenda kuba 3 mubadde mulya ennyaanya 2 kati ennyaanya zigenda kuba 6 ekonome mugiraba bweyimiridde abakyala abakola mbawagira nnyo ate nga nammwe mugula ku byokulya oba muyamba ku baami mwe mbawagirira ddala naye njagala okubategeeza bassebo kakati omwami omunyiiziza omuboggoledde kakati agenda kulekerawo kiro emu nga gy'abadde alekawo ate kweyongeddeko abaana kati ojja kusanga maama ng'osiwuuse akadde kakugonza ngalo wekyusa embeera taata abaana bakomyewo fukamira n'akacaayi kaleete mukuliseeyo abaana bano basobole okuba obulungi ate abaana bano bafuna stress nga maama akayana ne taata nga taata akayana ne maama abaana be basooka okufuna stress mu nnyumba kati bw'alaba tv n'agiraba nakati naye ne bakazende bano bayitiridde okuleekaana mwana nze sibaziga bulungi bakazende beezalawa bonna beezalawazalawa naye maama ono yaleeta amazowezo kirabika dadi ono dadi alabika yafunayo akawala ke yeepimamu ojula alabika yeepima ndowooza nalabika kidi wano oba taata ke yeepima nako olwo lwe lulimi lwabwe nanti bwe boogera olw'okuba mbeera n'abaana mbamanyi kakati bw'amala okulaba bw'atyo naye kazende ono ajja matumbi budde atusalako atuuka tumaze n'okubukyaga mwana nze sibitegeera kakati ebintu ebyo omwana bw'atandika okubyogera kati abaana bano nga bagejja emitwe wakati wali life jjukira ku ssomero babadde baasosietinga ne bannaabwe kakati oluvaamu ng'abuuka ekikomera endongo yino baagita yaddamu endongo ekaaba olukaabo kamala kakati ng'agamba nawulidde Asani Ndugga wano nawulidde Kulumaani wano nawuliddewo ne muyimbi Super Teacher ng'abuuka kikomero kutuuka ku kikomero kuyingira kwezi kwa 5 ng'agati mwana mbadde na budo n'akasasi kaweza okukakana nga bamukutte ku bbeere ng'atemi agenze kusulayo adda na lubuto okitegeera kakati nammwe abazadde n'agamba nti naye maama gwe wandeetedde stress olw'okuba ye tasobola kwogera ng'omwana naye omukuba akuziga n'okuba boggolera kwega ebintu bino byonna bye tukola mu baana baffe tubikole n'omukwano omwana asobole n'okubuulira omuntu eyamukwanye nze namukwano gwange bamuyita muzeeyi magala tazibwawo kitaasimbwa abeera wano Luweero muzeeyi magala yagamba omusajja yenna bwakwana mwana wange sooka okubira nze essimu era omuganda nti kankuwa eddadi oyogere naye so kakati bwakuba nga gobadde oyagala omwana wange ndi naye ekiteeteeyi abadde ayagala 5 kati ansaba 2 kubanga ayinawo 3 n'ebiri gimuwe naye tomukwanira eyo mujje wano awaka kakati oyinza okusongera okuba sepinga nti kakukumire mukazi wo naawe ng'oli eyo ku ssomero bwe munaamaliriza okusoma nje kwegamba osobola okuteekawo embeera omwana ono ne yeeyongerako okukola ki okukula era mpagira ekitundu ekyabazadde okubuulirira abaana nammwe bamaama mukadde kano omuzadde byonna byakoze taata maama byonna byakoze mu kiseera kino eky'abaana nga bali ku ssomero eyo topiki nkadde timuzza topiki eyo mugende na bipya abaana baleme kuwulira byama byammwe ekirala kooti ey'essaawa 9
8.7 ekola nnyo nga muli mu kisenge kyammwe ne mutuuze kooti ne mugamba nti munnange ensonga eno n'eno maama nsonyiwa. Abasajja mulina ekigambo ekigamba nti temufukaamirira bakyala, naye kati bw'otafukaamirira mukyala kati gwe wali webaddeko naye wali wegaseeko naye ng'oyimiridde mavivi g'osoosa ku ttaka. Kakati kyoga nti tofukamira oyogerako ki? Teriyo omusajja atafukaamirira mukyala, mavivi ge gasooka ku ttaka. Kakati ate oba omufukaamirira nga mugenda mukakyagera ngamba akaboozi. Kakati ate bw'oba omufukaamirira lwaki tomufukaamirira ng'omwetondera maama nsonyiwa, sijja kusobola kukola bwe ndi. Ate kakati bino okwetondedde ng'awo omukubawo emyezi mugyammwe 2 nga gitambula ate ng'oyiyaayo akapya. Bw'ofunayo ekifi ky'enkoko ng'okireeta, leka kwekatankira bifi bya mpuuta ku mudaala ne kiro z'embizzi n'ozeekatankira empuuta n'ebifi 4 kiro z'embizzi 2 oddayo ewaka ng'okakubyeko konna kalande. Temumpa biwunga byammwe, temumpa mmere yammwe, kubanga wakutte omutwalo gwo n'odda ku lusaniya ne bakusiikira. Kwata mukazi wo oba muli embizzi yammwe, otambule ne mukazi wo mugende kabedo kammwe mukalye mukamalirize n'emiwogo gyammwe muddeyo eka nga mwenna mwakakubyeko. Naye gwe bw'olya oli omu, tolya wekka, tolya na banno. Kakati bw'oddayo akawunga n'abijanjalo g'obapakira gwe toyagala kugalyako. Era nze ondaba wano awaka wano mbeera ngamba Kabona Ndugwa abaana bange bakyusize ku mmere nabo akawunga bakakoowa, kubanga nabo ne basobola okubeerawo ng'abantu, kubanga tebalina gye bagenda kubirya. Ffenno nga batuyitako ku mikolo n'olya kaceere n'ettooke, naye ne obakyusizaako ku lw'omukaaga oba ku Sande n'obakyusizaako ne bekaba katono naye ng'okafumbye bulungi. Ewaawo basebo ne banyabo. Nasibye njogedde osinze nno nakwogera ku basajja engeri gye balina okuumamu naye njagala omukyala anti kati olaba tulina department tolaba bwe bagamba Sengakula Namambu yesenga nze ndikojja. Kati waliwo ebitundu by'abakyala era nga byetaaga kwogerwako bakyala. Fe abasajja bw'oyingirira affairs z'omukyala bagamba nti atali mukyala omanya otya ebifa ku bakyala. Abakyala tugambye babeere bagomba, babeere bakkakkamu, bakwate bulungi abaami baabwe. Nakugamba nti akaboozi towulidde bwe njogedde ku kooti ya Mwenda obadde oyagala njogereko. Kakati omukyala tasobola kwegatta na mwami we nga yasibya amuvumu, tasobola kubeera na ssanyu lyonna lyayinza kuwamu. Jjukira nti entikka eyo lye libeera essanyu ly'omukyala. Kitegeeza mwasibye bulungi, mwayogedde bulungi, mwalidde bulungi, kati ekisembayo kiri ekikolwa kubanga mubadde bulungi. Kati wabaawo akavuyo kali obweddako enjogera liri essanyu tirikola ki tiribaawo. Kati omwami ono ng'agenda anoonya kana kasomero akatanafuna bizibu, kubanga nabana abakuzeemu abeesize ekizigo sebayagala olwegi ate olw'etaano waliyo looni ya bbanka. Kati akati kangende n'akaana kano ke naasimba omutwalo. Omukyala omukulu togenda mutwala mu mmotoka, tosobola muteeka mu mmotoka. Abasajja abo balaba toyita ku mmotoka ku kkubo nga zizina bwe ziti gazenyeenya. Kakati omusajja omukazi omukulu togenda mutwala mu mmotoka. Kakati omukazi omukulu abeera expensive naye kati akatoowo kavumbakiriza buli kimu kyonna we kiggwera. Ssabakabona aliwo kino ekyokuba nti tebakyefaako abakyala ennaku zino. Takola kameka sete ne bwe zibaawo ennyambala tasobola kugira abakyala ebintu ng'ebyo. kasita batandika okukola makeup amulwisa, olwala lumulwisa, okwekolako kumulwisa. Naye abasajja ebigoye ebimpi ebiwanvu ebifaanana bitya mu byambalire mu kkubo. Bw'okomawo awaka oba minigo olaba ye muyinula, mu kikomera kyammwe weetale na miniyo ate ani agenda okukubuuza. Oba baayo mugenya konkona ng'osibako leesu, oba enviiri ayagala buli mutwe gwo gulaba nga bwe guli bw'otuuka ewaka kiwigijjako. Kwegamba eneka silivresi oyinza n'okwambala ka nayiti eno n'osibako mu bufunze n'omukuba. Fe abasajja twegomba nnyo, ate twegomba nnyo omukyala eyeekozeeko, twegomba nnyo omuntu alabika obulungi. Ate abasajja bano akatima kaabwe katono nnyo, era omusajja akatima ke nnyo katono nnyo ku mukazi. Kakati bwe kimala okubeera bwe kityo, bw'otasanga nga ffe balina laavu nga ziva ku mitima
Ssabakabona bw'aba ayagala Ssenga Kulonama amwagalira ddala weekanga okombye mu Kyakkobe ng'ekitongole kiwoomerera. Kale abaana abakomawo ku ssomero muwuliriza abazadde kuba tekyali ssomero lya mitwalo 2 essomero lya bbeeyi omuzadde yeerekereza ebintu bingi okutwala ku ssomero era togezaako kukola kintu kyonna ng'olumya kitaawo oba ng'olumya maama wo. Omuzadde tagulwa ate omuzadde ye Katonda wa wano ku nsi ate omuzadde tasobya. Kati beera mukakamu ebintu bikwate empola temusiba nviiri temuwummula matu. Mbeegayiridde temusiba nviiri temuwummula matu. Empale temuzisiba nnyo balansi bajja kubaga nti muli bali babisiyaga nti mufuuse bagge abakyala mufuuse ba lebiziyani. Mweyise bulungi bwe muba Abakatuliki ku lunaku olw'Essande mugende mu ekereziya, bwe muba Abasiraamu ku lunaku olw'okutaano mugende mu mizikiti, bwe muba Abalokole bwe mutyo Abakristaayo ba Seventh Day ku lunaku olw'omukaaga mugende mu kusinza, bwe muba abanzikiza ya buwangwa n'ennono nga nze ku lunaku olw'omukaaga mwetabe mu ssinzizo. Abazadde muzaale abaana mukwate abaana bammwe mukule nga mubayigiriza okumanya Katonda mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Mubeere nga mutya Mukama muyingire eddiini. Mwe abalina lubaale ewaka mukume ebyoto, abalinawo amasabo gammwe mukume ebyoto mugende musinze mwegayirire bajjajja abazadde bammwe basobole okufuna school fees anaabazaayo ku ssomero. Ekonome nzibu nnyo naye njagala kusiibula naye mu kusiibula kwange njagala kwogerako ku muyimbi Eddie Kenzo. Ngenda kusembayo na muyimbi waffe Eddie Kenzo Musuuza. Eddie Kenzo nkulamusaako era nkubuuzaako weebale emirimu, weebale kuweereza, weebale kukola byonna byokola eggwanga. Eddie Kenzo mukubi wa muziki ate abantu bamwagala. Era nze Eddie Kenzo nasinga mwagalako omaye waliwo wombuza jjajja naye mu biseera bye eby'eddembe jjajja okola otya music muwuliriza. Eddie Kenzo nasinga mwagalako oluyimba lwe bayita City Alos. Olwo kakati nange basebo ne banyabo City Alos bwe manjogera ku muntu City Alos kubanga kye manjogera kiba kyekyo. Eddie Kenzo kitalo nnyo, kitalo ddala wakafiirwa mugandawo n'omuziki Masaka ate nga mwasigala abaana batono nnyo. Eddie Kenzo oli munnabuddu nange ndi munnabuddu. Weebale kulikayo enkuba gy'oz'okubamu omuziki obadde tolaga side wadde ng'oli ambasada naye obadde tolaga side nti Eddie Kenzo tosobola kuleeta muntu yenna n'agamba nti Eddie Kenzo yali yeetabyeko mu byobufuzi. Eddie Kenzo abadde ku muziki gwe nga gwakuba wadde mu abantu abali mukiraba bulala mugenda ne mutunula gundi gavumenti toyina w'osobola kugyewalira bassebo ne banyabo nange akola nammwe bano abantu b'endagula ba gavumenti, enguudo z'empitako za gavumenti, eggwanga lyendimu lirimu omukulembeze alikulembera era nkolera wansi w'amateeka ga Uganda. Bassebo ne banyabo kati muleke kulowoozesa bantu nga mubalowoozesa nti omuntu ekintu kyakoze. Bannabyabufuzi Honorable Nabbanja Prime Minister bwe yajja mu bukulembeze buno tikimuggyako mikwano gye. Tolowooza nti buli kyakola akola kya movement oba kya gavumenti. Honorable Nabbanja ayina privacy ze ng'omuntu ewaabwe egyava mu Bunyolo ayinayo abantu be ate ayina n'abantu oluusi bakolagana nabo nga bannuupu kubanga abannuupu muli mu gavumenti eno, muli mu gavumenti eno oba wa DP oli mu gavumenti eno oba wa NRM oli mu gavumenti eno. President Museveni bwe yamala okukwata bendera yagikwata asitule mu ggwanga abamwagala n'abatamwagala bonna pulezidenti waabwe tayinza kukola luguudo ndi luno luyitako NRM luno lwa nuupu. Omunnyu bwe tuba tugugula mutwalo ffenna tumenyekera wamu, sukaali bwe tuba tumugula mutwalo buli ekijja mu ggwanga kitunyigira wamu. Kakati bassebo ne banyabo Eddie Kenzo tayimbirako NRM, tayimbira banuupu. Eddie Kenzo ayimbira ggwanga lyonna. Njagala kubeera clarified bulungi nnyo ku nsonga ya Eddie Kenzo mu kivulu kye kyatambudde bulungi. Minisita Kasolo nakulabye mwebale kumuwagira. Nabbanja nakulabye, jjajjaffe Kiwanda Suubi nakulabye
kubanga Kiwanda yamuwa obwambasada n'abantu mwenna bannabyabufuzi n'abalabi n'abaana ba Nuupu mwenna n'abalabi kubanga nze ebyobufuzi tibiina we biteŋŋana ebyobufuzi toyinza byawula n'ekereziya toyinza byawula na kkanisa tosobola byawula na muzikiti ebyobufuzi tosobola byawula na ssabo tulinayo abantu baffe betulagula abatali mu gavumenti eno gye bali kakati bassebo ne bannyabo Eddie Kenzo bwe yagenze kati mwabadda ku social media ne mumuvuma yalaze saidi kati yakozebwa ati n'abakulembera gavumenti eno nabo mu ggwanga mwebali nammwe aba Nuupu mulina emirembe gyammwe n'aba NRM balina emirembe gyammwe ate jjukira ye ruling party ekyo timukyerabira kakati yo bwegezaako bazonto bwe babawadde bwe bakubye ekivulu kyabwe tebakikubye ne bakimaliriza bulungi tebabawadde lukusa kakati lwaki toyagala Eddie Kenzo kati bali bwe bayisa ababe lwaki toyagala Eddie Kenzo ayite baabwe njagala okubategeeza nti ne muwoozi jeno muwoozi naye wa mu ggwanga lino era ali mu gavumenti eno era ali mu nsi eno naye munnayuganda gwe bw'otaddeawo n'ogamba kati kyogamba nti abalokola abali eyo tebalaba puroguramu zange nze nga ngoberera pasita Bugingo ndi mulokole naye ne Bugingo akimanyi era mbeereyo ne mubuuzako Bugingo omanyi kye mwagalako yagaa nti sitaani talokoka juzi n'agaa nti omusota ne bwe gweyubula gusigala musota kakati pasita Bugingo mwagala era puroguramu ze nzigoberera enjigiriza gyayigirizaamu abaki abantu kitegeeza ndi manfuuse mulokole Bobby yayimba oluyimba nti waliwo abatanjagala naye beggalira ennyimba zange ne baziwulira muki kati kyogamba nti abasamize bano be batudde ku puroguramu eno balabe Ssabakabona nga bw'ayogera bokka ensi yonna endaba kubanga ovaayo n'ofuuka muntu w'abaki w'abantu kati Eddie Kenzo w'abantu bonna muleke kumwawulamu muleke muleetera bizibu muleke kumuvuma mumuleke akonsentratinge ku muziki gwe agukube nga bwe guyina okubeera muleke kumulinnyirira eggulo yavudde nayanukula abamuvumye waliwo n'abagamba abaagala okumuta kyeyakoze kituufu yabadde abamu bagamba oba yandisirise n'abaleka kankubuulire Kirumira yagamba nti bw'otayogera ofa ne bw'oyogera okola ki njogedde ku mugenzi Kirumira bw'otayogera ofa ne bw'oyogera okola ki kye bayita serebu kwe kuba nti okola ebintu omulala byatasobola kukola ki nange ndi serebu mu sekita yange okitegedde bulungi kati Eddie Kenzo okuvaayo n'ayogera aba ayina okwanukula bafaanizi be kubanga bwe bamuvuma nnumwa kakati gwe tolanga nange nnumiddwa kubanga faani wange kakati bwe abali balumwa naye n'alumwa kakati aba alina okuvaayo alaga oludda lwe yabadde mutuufu okwogera talina kusirika kubanga bw'asirika abantu bano bagenda kufuna ekizibu bagayo oba yabadde mutuufu oba teyabadde mutuufu abalala nga bavaayo ono gwe bavumidde omwana nti yazaala akaana akabi simanyi kabi kafaanana bwe kati nga yavuddeyo n'ayogera ye nga tebamwogeddeko nga yavuddeyo Grace n'ayogera kakati ate ono gundi bwe twayogera ku by'okuzaala nga yavaayo Shiba nga yavaayo n'ayanukula ye nga tebagamba nti waalisirise Mayinja bwe yagenda oludda luli nga yavaayo n'ayogera omuyimbi aba alina okuvaayo muntu w'abantu alina okuvaayo ayogere era Kenzo yavuddeyo bulungi n'ayogera ate naye ng'oggyeko omuziki gwakuba gwe kyoga atalina bimuluma ng'omuntu naye muntu era alina omusaayi kakati Kenzo okuvaayo n'ayogera ekyo kyabadde kituufu era nammwe ababadde balina endowooza embi ku Kenzo pulizi mumusonyiwe Kenzo alina kyagasse ku ggwanga lino Uganda Kenzo alina kyatadde ku ggwanga lino ate abantu abavuma abantu nkulayira tebalina na kintu kye bagatta ku ggwanga lino okuggyako okuvuma babeera okwo nga bavuma buvumi tebalina naye Kenzo alina kyagasse ku ggwanga lino mumuleke bwaba abalala bamuvumisa nnugu Kenzo ne bwaba asobola okuyita Museveni amuyite
ne baba asobola okuyita Kyagulanyi nga mu Kivulu anabeeramu tibakaya n'amuyite kubanga ye muyimbi w'abantu bonna. Okitegeera njagala ndabo ntegeere bulungi. Bw'aba asobola okuyita naffe abasamize atuyite tubeerewo kubanga w'abantu bonna. Omuyimbi gwe tolaba Asani Ndugga ayimbira abalokola abakatuliki abaki naye tekimuggyako nti wa buwangwa na nnono. Abayimbi mubawe eddembe lyabwe bo bayimbira bantu bonna tibaba na saidi. Naye kati movement bwagenda mu Kivulu tikakati ono akyusewo movement. Owa Nuupu bwagenda mu kino nti afuuse. Eggwanga tirinatuuka kwawuzibwamu bitundu bibiri. Tuyina President Museveni alifuga ali ago omu ne kabinenti eyo yonna kuva waggulu kutuuka kubaala DC kuba chairperson LC1 kuba member ba parliament. Era bwe bakola etteeka lya social media ffenna litunyigira wamu. Bwe bakola etteeka nga lya kukola luguudo Northern bypass ffenna tulufuniramu wamu. Teri alufunamu ng'ali yekka. Mulekeraawo okubeera nga muddira abantu nti Jjumba yatambudde n'owa poliisi simanyi ali n'ow'amagye. Era nina n'ekintu kye nalaba juzi. Faaza yayise n'owa poliisi yakutte n'emmundu. Faaza ng'akutte emmundu awa poliisi. Bassebo ne banyabo Faaza muntu. Faaza muntu. Mwe muleke kwogera bintu. Faaza muntu. Yali agenze kusabira bayizi wano Ennyenga. Faaza muntu. Oba wa poliisi yali akuma masomero n'avaayo n'akuma Faaza ng'alaba yeetaagisa obukuumi. Tikirina kibavumisa Faaza mbu munnaddiini yatambudde n'emmundu. No. Tibabatta titubalaba. Munnaddiini aba muntu wanjawulo. Aba amaze okwawuka mu kirala. Kyogamba baga nti Lubaale embeera nga n'embiro kukoze eki. Gwe kyogamba nti nze naalibadde embeera wano okuwolereza Faaza okutambula okukalakala n'ow'emmundu. Naye muntu. Ebyokwerinda biyinza okuba nga byabadde bibi. Ate bwe baali bajja wano magandula gaabwe era mubeeramu emmundu lwakuba baba bazikwese. Kakati bannayuganda muleme kubeera bafala. Eno ensi ekula etambula na mulembe. Gwe be batta tobawulira. Kati bw'abanga chance awo yafuna amukuuma nga waliwo gwe beekengedde. Gwe wa social media n'okuba n'owanika n'oswaza. Ebintu ebyo si bituufu. Lwakuba tetukyalina bantu basobola kuwugirira ggwanga lyaffe. Abantu bonna bawugira bintu bya kisiru. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nsembezaayo kitundu kya Kenzo opiniyoni yange mumuleke akole byakola. Akole byayagala. Ayite abantu be bonna. Kubanga kati kye munoonya kwe kutta ebivulu bya Kenzo. Kati gye mulaga. Muli mu kuyingirira kati bizinesi za Kenzo. Mwagala kumuttira kati abeere nga takyalina kintu kyakola. Naye Kenzo bw'akola ebivulu ajjanjaba abaana, awa abaana emirimu, yajjanjaba abakazi ba feresitula, akola ebintu abaana basikoserozi. Kenzo abadde ayamba ku ggwanga lino ki? Uganda. Bassebo ne bannyabo timutta music wa Kenzo. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nga mbayita eno programu nolooza si gye nsembyeyo okukola mpaka walusi. Ebisigadde byonna mujja kulaba tujja kubeera live ku mikutu gyaffe gyonna abatugoberera mwenna tubakoowuula mutambule tugende mu nsozi z'ewalusi tusobole okukola enteekateeka mu nsozi z'ewalusi tusobole okubanga ebintu byonna bye tukola mu walusi mujje tubeereyo ffenna nze naawe. Abantu mwenna mbayita gwe kasitooba ng'okkiririza mu buwangwa n'ennono oli musawo wa Kinansi oli jjajja w'abaana kwata ekkubo jangu ewalusi naawe olina ky'osuubira olina ekyakulema tandikirawo tambulirawo neebaza abantu mwenna wabula ewalusi mu nteekateeka tukyalina ebintu bingi ebitubanja. Kwata essimu yange 0772 62384 onsindikira ensawo z'omuceere 2510 ompeereze ssente nkole enteekateeka ennungi kubanga nammwe abanneebaza mbalaba mwebale kusiima obuwangwa enkwata gye tubukuttemu ate nammwe abayomba timufaayo obudde bujja kutuuka tutuuke ku ebyo bye mukola ki bye mwagala timuyinza twagala mwenna nange sisobola baagala mwenna naye nze bannayuganda mbaagala nnyo eryo ly'ettaffaali lye nsobodde okuteekawo ogulumizibwe ng'otenderezebwe ng'oweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo mubeere bulungi kanzireyo nsisinkane senga kulannamanabona n'abakooza omu bw'ati katonda abajjajja abakuuma. Bassebo ne bannyabo
Eddie Kenzo Musuuza mwana munabuddu era musajja muganda. Omanyi abantu bavaayo ne babanga bali mu nsi yaabwe ate ekitundu mwova kikwenjumirizamu. Nze tondaba wano yenze Jjumba Lubowa Aligaweesa, nze Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, ate Bishop Jjumba ye Bishop atwala Masaka. Towulira tuli bankima ate ffenna tuva Buddu. Kati bwe tuba twogeramu ne Bishop Jjumba nga mwogera kakati waayi muve ku muganda wange, ffenna tuli bakulembeze, tuli mu nzikiriza. Kakati Eddie Kenzo waffe wa munju ebizibu, Eddie Kenzo talina bizibu nnyo biri awo, naye naffe nga bannabuddu tukuyita bw'omala okufunayo abantu abakulumba bwe bati abajja bwe batyo. Embuga tuzirina, amayembe tugalina, Lubaale tumulina. Jangu ewalusi tubawaabire, tokoowa na bantu, tubawaabire tubatereke endiga abo bakuveeko bawummule. Era ssebe ekigenda okubeera ewalusi kinene. Eddie Kenzo Musuuza naffe totuboola, naffe jangu otukubiremu omuziki ku lusozi walusi ate twongere okwanjuluza ensonga. Era nkukoowoola mu nteekateeka ez'obuwangwa n'ennono, jangu ewalusi tewali buzibu n'omulundi n'ogumu. Naffe tuli bantu abayimbi mwenna, naffe tuli bantu mugjeeko ku bivulu byaffe, ate ewaffe gye mujja amaanyi n'obuyinza. Naye sebo bwe tutuuka okubayita ne muteekawo bukwakkulizo, ne muteekawo bino, mujja naffe mutuyimbiremu ekintu tukikole. Ate ekintu bwe tukikola kikwatayo. Badde nsaba muyimbe ne ku nnyimba ez'obuwangwa n'ennono, kuba emisambo mugimanyi ne Lubaale mugimanyi. Ate gwe towulira bagamba Eddie Kenzo amyuka amaaso, simanyi alina luminati, simanyi yagenda mu nnyanja, Eddie Kenzo tawasa nanti alina amaanyi bwe gati. Ye ne bwe yasala ebigooli amaanyi agalina ga bajjajjaabe, si ga mu nnyanja, ga